mwana wa mami tamanyi bintu bya kuwanyisiganya bigambo. Mami's boy. Ye paso ye muntu amanye ebintu by'okuyomba nti obusungu bwe bwatumbizi. Tibiri nzo jja kukukuba kubanga life gyakuliddemu yakulwana. Ne palaso bakozesa. Abo bakozesa nkubuulira baagala onzite ate nayo bakusibe. Muganda wange, mukwano gwange, kyali wange yennyini palaso nga anumbye n'abaana ba ghetto structure. Bakutte ensululu, bakutte embazi, bakutte ki. Siri mukozi wa fujjo. Sikola fujjo era nze ngonjagalako effujjo sikikuwa. Siri mukozi wa fujjo era nga wobeereyo ngolowooza oyagala fujjo, I denounce myself ku bintu bya fujjo. Naye onsanze mulina ensululu, mulina tiyagasi, mulina amajambiya, mulina embazi, mulina emiggo, mulina zibbaati. Mwagala munzitire mu mmotoka. Kale abatulaba nze Genius Official nine muganda wange Moswa nsonga za media actually one of the media personality awaddemuko good time at the same time ono guy awaddemuko ku bayimbi nga abamu bameruka nga bakula badda ku ddala erimu badda ku ddala kiva kyazirimu agivanga okyaliyo ku baba baba nazeeyo ku Radio 4 wazeeyo ku Radio 4 ne baba okyaliyo baba nazeeyo Radio 4 ne bampadde. Oh, that's good. Okulambugamba ki? Kulamusimu muganda. Kwaniriza. Kale muganda. Mbadde wano ninkukwata bakita chief. Oba chief. Kigwayo kitya. Awo mangu limbye. Nengo gamote muganda. Ndi bulungi. Nange sebo mbere ninkulengera ku telefone olumu nenga muganda wange kachifabba kule. Tutwala okusasira eri abakoseddwa more special amawulire agali mu kutrendinga wano mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda nsonga za Anita triple A. Yes. So ne tukusasira ntugamba mmere bimu kama alinzo kususa na kuyisa mu kintu mbibaawo kiki kyoyigamu kimpe ekyokuyiga ekintu kingi nti mu nsi mwe tuwangalira akatonda wakuyimusanga eddaala litegeita kuyimusiza aliwo baba aleseyo olumu wansi eyo nga tebayeseyo nti wakuba banafu naye abasobola okuba nti balina okubaako nabo ne kyebayiga okula kuki kati Anita abanga alyatuse ku ddaala eryo ne muvaamu ate n'embeera gwe muganda wange ndaba oyigamu kinze nayizeemu kintu kimu kusaidia nga Moswa nti ensi tetumalaamu temu etuuka muganda naye gwali ku bigere ng'olina emirembe mingi gw'omwavu aleyandaba ng'olina emirembe okusinga omugagga gwewandiyegomera kale singa nze ndi position eyo kati right now omwavu atalina sente alina emirembe okusinga mwanyina za Anita essaawa zino. Yes. Sinza kati kubeera ebidde eno babuswaza bidde ate kati ate bazifudde kyana ate sente wegamba pressure yeswaza family abaana ate nga tebirivaawo mu likodi y'eggwanga Uganda mirembe na nnaku kiriwogerwako nti ayali gundi ne gundi ku mulembe gwa muzeeyi sanja bwekiti bamukola bati kyali bwekiti so kyenjogamba kyensobola oyigamu ekyo wali omuganda agamba nti omugenyi asooka ayita abagenyi abalala abaddiridde endulundu zino endulundu ziragawa yo ne yeerabira nti naye mugenyi sawa yona so obulamu bwe butyo mwetuli tetuliiwo emirimu weegiri tegiriiwo obeera owakabe nti ovaawo obeera president ekyofuko webigere kituwa kyakuja bwetha nti mu bulamu buno obwensi kati nga nze kulegeza bukasuka enjeweeko ndudde mu life y'ebyamasanyu oba entertainment sector njibaddemu nti ye department mu nsi buli muntu sente oba buli muntu ali eyo kyanoonya okubeeramu ng'afunye sente gwe weesiimya muganda wange nti gwe Katonda yakusoosa eno kati bw'olifuna sente ne future ojjako otutyalira nnyo madduga bino kati waliwo be yasoosa eri ne bafuna sente ate ng'abayayanira kino otegeera nange mbeereko star bandabeko keri mu kamera nkole bwenti nange ndabikako ku screen waliwo abakikolerera ekyo ate ffe mukama wateme tuvudde eno nga ffe tulina bingi bye tuyize excitement ogirabyeko ntambuddekoko teri sita mu Uganda gusimitinzeeko teri mukulembeze w'amaanyi mu ggwanga buno gusimitinzeeko otegeera mu department yange eno mwende yadde nga siri bulungi naye kitulaga kintu bali ate abali obulungi nabo balina ebizibu byabwe eri munda ate nabo ku bulungi bwabwe nga bibamenya nga teyeebaka katuyo simalagubako tegu mu nnyumba ewuwo
tosa fuluma waka etoyina dembe lyo okisegeera era eyo partner yebaawo. Okay, tuikaisizaawo obuyisa kubaka kaliko ke katambula nga bannayuganda naffe nga kitukakatako okukariyakitingako but basically nga sector yaffe ya entertainment wetugendera ddala kuba Moso amanyikiddwa naye nga promoter abaddemu okyateeka ebivulu bino sikyabiteeka ennaku zino nabiwuumuzaamu ku lw'emisolo emingi. It is too much. Yes, emisolo giri so too much, misolo mingi by the way kino kakibagambe ebivulu teriyo mutegeso wa kivulu asaa kifuna nga talina basponsor omaliza ng'ogudde bw'ota yavuwala capital bw'ota yavuwala nti kino kankibagambe omutegeso w'ekivulu bw'atawala pressure aba alina katonda nze nagirwala pressure toyinza butagifuna mu show okeera ku makya n'okwata emiliyoni 3 oba 5 oba 4 n'oteeka mu show kesisire bupoliisi nejja egasho tegenda kubeerayo naye nga tetunuulidde bizibu ki na butya byoyisemu kukiteekayo. So kesisi ekubanja, poliisi ekubanja, nneme ekubanja, veni ekubanja, omuyimbi akubanja, ebintu by'ebivulu bino zigambule si birungi. Zino ngamba kansooka embeku nga mbiwumulamu. Twasuzeemu n'olutalo olugenza okukya nga kigambibwa mbu Palaso yalumbye King Saha. Saha yabadde ku lugendo ng'alina gy'agenda okuyimba ekigangazi. Kati ono naye ate alina gy'agenda oyimba naye namuswamira mu kkubo. Era Saha yamaliriza nga ejja eri gy'agenda teyayimbye. Okulwanagana kuno okw'ababiri at the end of it all anakifunamu. Okay, okulwanagana kuno Kamboga went to industry. Kuyamba industry oba nedda. First of all, industry yonna mu nsi yonna ebadde ng'ennyuma ntalo. Naye ntalo zitya. Abasajja abasinga abagobera gundi abazungu Palaso gye yava mu America bafite sente bajja lulu baani beekubanga naye nga beekubira musically mu kuyomba nti ajja kuba luyimba akuvume mu ki agamede album ngikoze naye nkuba gundi. Kati bana abasajja baffe abazze bajja ku moment bakafeero baani banabo bayombesanga musically. Kati omulembe ogwaddaku wane waffe gwa muganda we Chameleone baani bonabo yes berumanga mabaala bonga ebyabwe bya mabaala. Kati omujiji guno oguzze gwandibadde guyigira ku biri ebyasooka. Okay, music ona entalo zaffe zirina kukomawa oba zirina kubeera zitya. For example, Good Life yabeerawo nefuna obutaka ne Bekulu ne beekuba naye beekubanga nnyo mu musical era Good Life yagitunda nnyo nti buli luyimba lwe yakola nga yabanga hit yakubanga Poiri ndi ajja kuba Kamiri nga mu musical so nze mpagira okuzaawo battle ya y'entalo naye nga balwanira mu nnyimba kubanga awo tumanya oli talented fe abawuliriza tujajingire battle yo naye bwe mudda mu physical nti mwekuba ebikonde ate mwe mwesojje mujja kuwonza ng'omukummwe mufiiddwa obulamu bwammwe batupaaka baafa bangi bafudde ku lw'embeera eyo kitegera ku lw'embeera y'okwagala ogundi okozesa eryanyi mu public kisumbuwa Palaso because every time aba mu ntalo n'obwafulumya oluyimba jjo enkeero next day omanya waliwo olutalo olugendo situka. Nze Palaso muganda wange naye issue eriemu omusingi ogwa muganda we kampa example ku mukulu Mayanja Chameleone ku byabadde akola kuva ku lubereberye ku music we muntu abadde wa ntalo nnyo muntu wakulwana muntu waki kati osanga oli ementa we yajja akula alabaani alaba Chameleone byakola ne bwe yeeyisaamu akoze ebintu bamusiba tebamukwata akola ki nena abanga osanga bwana akikola isoke ngaye kubanga ali boosting erinnya lye. Ekyokubiri mu musical ono musical mu departments nyingi music akola ebintu bisatu bro. Music akola erinnya nti gwani nti nze Chameleone bakwawula ku basigadde. Music akola gundi dowozi nti ono bw'aba ayimbi omwawula kwani bwoli. Music n'akolebwa ku face nti bw'otambula awo bakwawula kwani kati abayimbi buli wamala ebbanga ng'ebisatu ebitalinaako kintu kimu kirwandinga kiba kimukosa kaleko kayombe oba kalwane boga erinnya Palaso kati nga buno obudde ntulyogeddeko erinnya Palaso yes tuliwadde obudde Palaso n'abadde atamanye Palaso yakayingira mu ggwanga Uganda eno anoonya Palaso yaani akola ki kimuyamba kifeesi mutemi wa nyama
muyimbi muki mukubi wa bikonde. Yes, kati oli bwalaba ebyo nebanga Palaso musajja muyimbi ali humble lwakuba mulwanyi. Otegeera? By the way, that guy Palaso is a friend wa personally friendly. Baba kwagala bakwagala. Palaso aba yakwagala abakwagala. Baba takwagala ta pretendinga. Agamba mani musajja gw'empulira sikwagala. Ye Palaso ali subwati straight. So that is his life ever bikonde. Yes, bikonde. Naye sta ayomba nakola olutalo ne mwogerako ngaafunamu. Mwana wa mami, mwenye mwana wa mama, Last born. Wakatakati awo ali like mwana wa mami tamanyi bintu bya kuwanyisiganya bigambo. Mami's boy. Palaso ye muntu amanya bintu by'okuyomba nga obusungu bwe batumbizi. Tibiri nzo jja kukukuba kubanga life gyakuliddemu yakulwana. Njabadde mu America kulwana kati okubona kimwangwira. So ate kati ensi wetuuse ya bwongo. Saha akulumbye enti anumbidde atya nze kankole bwete ne bwete. Naye okulwana nga tewali music kigattako. Kijjako bujja. Musically yakola bannange. First of all, industry ya Uganda egudde etya. Egudde kulwokuba nti abasinga babuliddwa okumanya nti Uganda tulankinga mu that period waliwo embeera ezigenda mu maaso. Edda abayimbi bedda be baabanga parliament y'omuntu wa wansi. Okitegeera ye parliament y'omuntu wa wansi nti baasirikanga muyimbi ayimbe nga bola mukulu Waluhaga bwe yayimba akayimba k'abakoowu nti ayimbira abantu bakati Palaso ne King Saka mu that moment muyimbe ebintu ebigatta ku muntu fan base egenda okwagala egenda kufunamu ki. Then okusinga okuyimba obuyimbi ekintu wango oyagala bakukakase nti gwe goli w'amaanyi n'okutya. Abantu okutya tekikwongerako. Abantu okwagala tekikwongerako. Olw'oguluminga enima abantu okuba nga bakutya. Example kanjja okuwona omwana Allen Skin. By then abantu baali bamutya. Nekata tanso kola friendship n'aba. Baali bamutya. Era nga wajabaga omuyaye wuyaze. Asena naye bw'olaba alien abantu baza meeting byayogera biki bagenda batandika okwagala. Yes, bagamba abambi no si mubi. Sajja mulaba oyo ofuna bakudefendinga. Naye kati bwe mukulyetinga wo mayanja fenti mwe muli okubeerawo ku lwampaka lwaki ensi y'abakoowu. Uganda muli abakoowu abasirise nga basobola okukola ekintu muganda nga Palaso nga tumanyi Uganda okutta kyangu, Uganda okujjawo kyangu. Abafudde bangi eke yafaata abantu bafudde batya bwega creatinga sana kujjako maanyi. Waliwo yangambye ensi tesana maanyi. Ensi yasooka mu maanyi nekakkana kati wojja n'amaanyi ebyewuunya bwewuunya. Ensi yagatubera hambo. Nze muganda yange ffe twakola effujjo ku mulembe gwaffe. Ffe twakola buli kimu naye bwe tukuze twadda buzi mukwere Katonda weebala okola ki otutaasa okwaga ne guno omulembe tugulimu. Kati ogubeeramu tulina kuba hambo. Moswa obaddeko mu family y'abamayanja as a friend ogendayo n'obeerayo for some time oli nabo. Ndi nabo. King Saka is your friend. Palaso asikwe kusoso. Waliwo abali mu kuyitira mu bayimbi n'abantu abamu ab'enjawulo okulaba nti Palaso King Saka attibwa. Era King Saka alina okwegendereza. Okusinziira ku allegations kati so far is down. Should we send Palaso musindike? Ate awo nedda manyi bano nabo bano bamuzeyirumbuye ebyobufuzi byabasukka wano Uganda. Teri omuntu ayagala nga baagala okutta ate batuma omubaka. Wano Uganda nga bagadde kutta tebagana kumanya hawo oba wafudde temuli muna ati yenna gundi yeetagisa. Ekyo kiri simple nnyo. Tekatwala dakika 10 bwe kuba nti okubanga kwagala kutta saha abasajja balumba muntu wa mungu nga bakimanyi tekyetagisa Palaso. Eno just guno muzanyo gwa industry okujjako kyeyandingambye muzeyirumbuye nti government ekozesa bano abana for diversion okubanga ensi etambulira ku nsonga z'ekisirusiru okuva ku nsonga ez'amagezi. Ensi nefokasinga mu bintu by'entalo media ne ziddo manyi buli media wefokasa ku kintu ekyaddala. Kati for example sawa zino tuli ku nsonga za mukadde wa Anita Among. Kati weevu yona eri kuki eri ku ekyo okero twamuleka nakuzawera anti yegirayo media ebakira ekitambula. Kati kyangu nnyo government okwolesa bano abaana ogati musookemu kyangu nnyo okudivadinga amawulire agali ku Anita ne gadda kuki
kubanga mu nsi taba mutu audiences. Audience y'abayimbi eina abaawe n'abagoberezi baayo. Audience ya politics eina abaayo. Kati audience ya politics eno singa bucha ku mache y'abayimbi n'engamu ya politics abakaba kabala kubanga be abayimbi yejajingira balina baloya abaayo balina ba boda boda be tula ku macha ne bagusala akawungezi ne bakujajingira kati yo mubi kati singa edda ku side y'obufuzi eno kikosanye y'obufuzi. So that's why balina kulembeza ntalo zeno nga jezirenga tezikoma balime kumanya nyo bifa muki but Moswa government ngatumaliza Kingsa yekubidde nnyo omulamba kuki poliisi yasimatuka emabegako Kingsa agamba ye yasimatuka emabegako naye ku luno video muzirabye omusajja kituufu amulumba poliisi esirise and poliisi bakagiteka mu katembo emirundi mingi naye onkoowu byali bisikindi byali waawo poliisi kati wasooka ne beebuuza ono nsonga ki bakayanyenye kaki eri awo kyemanyi yo poliisi ebiraba yagala nagulawo fayiro nze ndishwa ku poliisi ya Uganda wano kobaani oguddewo fayiro yo banakufaali kyeŋŋamba ng'owaabye ng'oguddewo fayiro yo kiri mwogezi wa poliisi balina Justin Musawo Kayise temunoonya ng'ogeze ku poliisi n'owaaba n'ogulawo fayiro yo n'ofuna referensi yo saha bamukimanyi okushowa kwani saha palaso bamukimanyi okushowa abadayimba wona bona ngenda bagamba okuva ku muganda palaso kansoke ne palaso muku palaso bolaba ndi saha kumazeko emirembe tolwana genda ku poliisi ekuli okumpi tekayo fayiro bagaba nange saha amazeko emirembe iki bajja kumukwata muvunaanya making saha ebintu by'okuwanyiza tulina bamaama olina maama olina bacha aliwo bakyakwetayo kanga oli muna abantu bafudde ebyokulwanagana muganda mayanja family y'omuganda omukuzaaba genda ku poliisi tekayo omusango gwo gye bannange palaso ali bweti ayagala kunzita ayakola ki poliisi egenda social media eno gy'obuulira ensonga yo bano bo bafaani bali wali wansi kunyula ani afudde ani alamye ani gwe baseera ani gwe bakubya bo tebalina ene kye bagenda okuyamba genda bamateeka naye munakozesa otwala amateeka mu ngalo nga munne mulaba ekiddako Zero Genius Official mbadde ne muganda wange Moswa ngasigiramu kutocha kutangaza ku nsonga zino ezasuze nga zitambula naye tukyalandaga okulaba nga tusabumitinga kwene emboozi until maybe okufuna bagita harmony bana abasajja banakola harmony ya ngeri professional bato egikola kweli okay Zero Genius Official I sign out.